Okuziikula omugenzi Ipokafero munnange ekukoleddwa era nga Minisita Balamu yayagadde agenda okuva mu ofiisi eno ate ng'ensonga y'omugenzi Kafeero yo amaze okuba nti nno agikolako era tujja kubeera nga tutegeera baani abaana ba Kafeero ate baani abatali baana ba Kafeero. Katubeere nga tubikuwa. Tugende tuli banyivu nze vude nga nze ndise baduka twaka mugomba yengo wano ena mwerusi ena ngunga nyenze eri munyivu nze kingoze simvudde Katosi nkubiddwa simu ku machanga bangamba kigenda masu Katosi nze ndi wa Paulo Kafeero Cultural Atage naye ffe tutandisewo embeera eno kubanga tujja buli mwaka ne tubanga tubeera yeno ne tukulaakulanya ekintu kya Kafeero abaana ekintu kye bakoze swazi okumuwanga sente nadduka naze Kampala essaawa ya leero Kafeero ebintu byonna bivudde ku Swazi kuvuluga banne Swazi kubanga banne tabalabawo Swazi bwafuna kyafunye n'ateekawo buteesi layini bannagawa bonna buli kimu ekigenda mu maaso bakimanyi kati tusazeewo Kafeero abaziikulwe batulage ekituufu tulekeraawo okubaako sosolizimu abaana buli omu abe ng'ayagala munne kyetwagala abaana ba Kafeero tubamanye musasula agenda kukola omulimu ogwo muwadde mu wiiki 2 lwaki nabayisa olwaleero osanga olwaleero lunaku lwange lwensembayo okubeera wano kuba tulinda kabineti empya naye saagadde kuleka kintu kya Kafeero kimaze emyaka 2 nga tekiggwa nga kisigadde nga we kiri. Kafeero abalina abaana 30 katubamanye be baani abanakkirizibwa okuyingira mu kika kyabwe abanakkirizibwa okubeera ku estate ya Kafeero okubanga kuliko agabana ebya Kafeero nga si mwana wa Kafeero aveemu afuneyo anoonye ekika kye abazadde be bamunoonyeze ekika kye kya bulumi nti tugenda kutinkuula omuntu eyafa naye tulina kyakola amateeka gatugamba tunoonya bwenkanya buli muntu alina okumanya ekika kye abafedda Abamisiri Bafaraawo n'olwaleero luno bakyanoonya amagumba gaabwe mu pyramids mu mpuku z'omu Misiri ne bakabaka abafedda banoonya nagamba tunoonya akakwate ka Alexandra ani ali mu layini ya Alexandra ne banoonya eggumba lya Alexandra nga yafadda sandyagadde nnyo batinkule mukwano gwange naye kino ekintu kibaddeyo emyaka 40 mweruma tunda wano totunda wano ziika wano toziika wano onafiiridde omwana amulese okumuziika ntojja muziika wano toli wa kika kyaffe ekisobola okusalawo ekyo bani aba Paulo Kafeero bwe DNA. Subscribinga, likinga, leka obakabwawo mu comment section. Frank Gashumba wuno alina kyagamba ku Joel Ssenyonyi agambye nti wanjawulo nnyo ku bakulembeze ba NUP. Ssenyonyi Joe, he's an amazing guy. Ssenyonyi taina radical extremism ya NUP. Really? Tajina. He's a decent man. Oba oyagala oba tomwagala. Surprised that Mr. Gashumba is the one saying. Yes. Yes, Ssenyonyi is a decent man. Ye politics wetwetaaga mu Uganda nga sikkiriziganya nawe mu ndowooza yo we can have a cup of tea. Ssenyonyi Jew. Yes. Jew. Ye politics gwenjagala tokkiriziganya na Museveni, you can meet Museveni over a cup of tea ne mu disagree nga noddayo waka. Spokesperson tainachi kati jukaba. Si kati extremism, radical extremism eyo ey'okuvvoola abantu n'okusosola abantu olw'endowooza yaabwe. Bw'oba oyagala njingire NUP, call me every morning, Mr. Gashumba, have you had breakfast? Oli bulungi? Wasuze bulungi? Onompangula ntya nzije ku side yo nga soogera naawe? Museveni successful awininze obba buli muntu lwekyo. Ne bw'oba tokkiriziganya naye ajja kuyita mwogere ategere nti kungoona alina ensonga oba he was misled. Okitegeera? Radical extremism eyo omuntu mu NUP n'afiirwa omuntu ne tugana n'ogenda okuziikayo nga bajja tuŋŋoolerayo bulamu ki obwo. Tewali muntu w'enaalemo yali afudde aba NUP ne bajja okuziika ne babaŋŋoolerayo. Never. Okitegeera? Joel Ssenyonyi bw'aba n'emikolo gye kiki ekimugaana okumpita awaka? Tengenda. Yes, n'amadiini gwe kungo oli musiraamu nze ndi musiraamu. Gw'oli wa ddiini ki gwe sebo? Oba oli musamizi? Oli mu Advent? Ate gwe? You get it? Kye Uganda gye njagala okubeeramu nga situkkiriziganya mu byabufuzi but we can have a cup of tea.
okitegeera okitegeera ndowooza nze Ssenyonyi ne bwe nali badde nga ndi wa Nuupu nali mulonze. So you're happy about his reappointment? Yes. Bwe tweyongerayo munnange poliisi neevuddeyo ne babeera ng'ate boogera ku nsonga z'eyali sipiika wa Parliament Anita Anet Among. Katukuwa akatambi kano. Waliwo abuuziza ku bikwekweto ebyagenda mu maaso ku maka ga eyali sipiika wa Parliament ya Uganda. Ebikwekweto ebyo byagenda mu maaso mwali ba mukisa ng'abannamawulire nti mwali ku mulirwano nga mulaba ekigenda mu maaso. So most of the information gye mwali mwetaaga ng'abannamawulire mwagifuna. Waliwo abuuziza nti biki bye mwajjayo. Ebimu ku bye twajjayo mu maka ga former speaker twabijjayo mu lujjudde era mwabiraba. Yes, weewaawo wayinza okuba waliwo bye twajjayo bye tutaayanjula, naye ebimu tujja kubabuulira ebintu ebimu ku ebyo bwe biba nga kyetaagisizza oba nga obudde obutuufu butuuse. Naye nga of course bwe tugenda okwaza nga poliisi oba ebitongole bikuumaddembe, bwe tugenda okukola okwaza, bwe tusanga ekintu ekyetaagisa nga kirina engeri gye kituyamba mu kunoonyereza ekintu ekyo, usually tusobola either kutukuba ekifaananyi oba okukijjayo ne tugenda ne tukitereka ne tukyekizibitinga ne tukitereka mu mikono gyaffe nga poliisi. Era waliwo abuuziza nti lwaki wakyaliyo deployment. Of course leero siyiseeyo kulaba oba gyeri, naye bw'eba gyeri wabeerawo ensonga emu. Ekisooka former speaker wa Parliament ya Uganda atera okuweebwa obukuumi era bw'obusangayo ewuwe tekiba kyanjawulo. Naye ekyokubiri izoluso bwe buba nga obukuumi buliyo bwa njawulo ate nga bwekuusa ku kunoonyereza era nakyo kiba tekimenya mateeka, so tewabaawo enneeko zokala. Naye kyetwagala jasa okutegeeza abantu okunoonyereza ko kyakola ki kukyagenda mu maaso. Still era waliwo abuuziza nti waliwo omukyala weba atalabika bayita Margaret ng'amaze weeks 2 nga bikwatagana era ne former speaker member of Parliament. Sikiinaako information at the moment. Maybe nja kubuuza nfune information. Njagala nnyo okwogera ekintu nga nina bwino. Yani bamukwata ddi, ani yamukwata, aliwa. Bwe mba sirina information eyo at the moment, nja kusooka ngifune njogere nammwe. Ekisembayo Bajjo events omusajja omuganda yagala nnyo Obuganda n'Obwakabaka. President Museveni eyakalonda cabinet empya n'osuubiza bannayuganda kino ekisanja akuna muchezo, simanyi kisanja no sleep, wabadde nga ategeeza abantu tekisanja kubuza abantu wakwebaka. Twategedde amakulu go ssebo no sleep ntotegeeza temugenda kwebaka. President Museveni simanyi wabaloya mulaba video eno bemugiraba munyambe mu mpabule, temusobola kuwabira kitongole kya nnema kino ne mukisiba. Omuntu n'azimba mu ntobazi n'azaala abaana ne bakula n'azaala abazzukulu n'ojja n'omumenya ate n'oteekawo kibayita segregative ne muleka bifactory byammwe ne muleka amayumba g'abantu bammwe ne mumenya mu mayumba g'abanaku. That's why kino ki government kyo bakikyawa mukulu Museveni nti kisosola nnyo, kiringa bakabulu be South Africa. Amalwaliro gabanga g'abazungu, enguudo ennungi zabanga z'abazungu, amasomero amalungi gabanga g'abazungu, kati enkola ya South Africa apartheid gyolese Uganda bobo mmenya g'abanaku ageewammwe temugamenya. Twalabye ejja abantu nga bamenya abantu abanaku naye nga nnema yali luddawo abantu ab'okuzimba bwe batyo. Ye bano ennyumba ze mulese mu ntobazi, amafactory ge mulese mu ntobazi, bo baalya ki obutaba nga bali abanaku kye baalya.
lwaki government no gikyaya wakalonda cabinet no tulimba tegenda kukolera bana Uganda bino bye mutandise okukola olwokuba tewakyali alwanirira banaku. Mr. Museveni jiwava wava mu bwavu nga bana abanaku bomenyera amayumba lwaki onyiiza abantu okutuuka okubeeta myesi yaabwe nalabye omusajja ng'akutte ekipande era omuntu amanyi omusajja yakutte ekipande sindikira inbox mu TikTok yange noonya abantu yamba omusajja yagambye ngenda kufa naye siina wendese baana bange. Mwami Museveni bebino ebintu ebyakulwanya mu nsiko olina njawulo ki ne gavumenti y'obote eyabonyaabonyanga abantu bweti. Lwaki temuwulira mutima lwaki temuwulira kaba kw'abanaku mutereza enkyukakyuka tujagala tetwagala abantu kuzimba mu ntobazi naye sooka okwata abakulira NEMA kubanga ekitongole kyo kyebafu KCCA NEMA abantu bazimba batya mu ntobazi omuntu azimba otya mu road reserve nga waliwo KCCA lwaki batokwata KCCA nga boolukusa ku kkubo lwaki batokwata NEMA ekkiriza abantu okuzimba mu ntobazi omuntu asitula atya ekizimbe ng'ebitongole byo biraba kitegeeza tolina functional operating agencies tebitongole byo tebikola kati obunafu bw'ebitongole byo bifundikira binyigiriza bannansi tetujja kukkiriza jjogo Mwami Museveni ffenna nobonootutta ffenna nobonootubuza aw'okusula tujja kufiira ku mulimu nga balubu nga tulwanirira abantu abanaku nga talina mwogerezi sikulimba kisusse kwata NEMA yonna ogiyiwa ogigobe bagambe abantu bano bwe mumenya basula bazimba batya mu ntobazi nga muluwa era lwaki abamu mubaleka abamu ne mubamenya bwe muba musazeewo okumenya mumenye buli muntu nga temutidde muntu ku liiso lwaki abamu mwe mubaleka omusajja yagambira bamulese wali amayumba ne mujja kayumba kanga akabanaku basajja mmwe ngera temuwulira kisa ku mutima yino cabinet gye mwalese kubonyabonya abantu gye n'otafiire nga tukumanyi ng'omusajja ensekere gwe zaaluma mu nsiko wafulutanga mu nsiko ssebo ensekere ne zikuluma baakugamba kujja kumenya bintu by'abantu ate mutadde obusungu ku bitima ku bantu kubanga abantu bagala kulaba kintu kyali South Africa nga abagagga babeera bulungi eggwanga si lyabagagga eggwanga n'abanaku lyabwe waliwo omuntu ayagala okugenda nazimbe yakayumba ng'alinawo okubeera amafactory mugaleka amayumba g'abantu bamwe mugaleka abagaggwa tebakwatako Uganda mugikubemu abanaku mugisigalemu abagagga mulemenga gamba nti ensi y'abanaku n'abagagga Mwami Museveni NEMA mwali luddawo abantu abo nga bazimba mu ntobazi NEMA mwali luddawo nga abantu abo bazimba amafactory ago n'amagundi ge mutasobola kumenya Mwami Museveni nkubuulira ekigenda okujja mu ntebe tokimanyi noyitiriza ejjogo ku banaku weerabidde gye wava Mwami Museveni jjukira naawe nga tonafuuka president walinga bano abantu bomenyera amayumba okumenya amayumba si kibi ne mulimu obusosoze ebitongole byo bisosola poliisi esosola bwebanga muwagala kumenya kutereza ntobazi mumenye buli muntu eyazimba mu ntobazi temutira abamu ku liiso abamu baleke ekisinza okwonoona ebintu byammwe nti muli basosoze nnyo basajja mmwe nga bomenya omunaku menya n'oli atakwatwako tumanye nti temulina kye bayita selective justice lwaki abantu abamu bawa justice abamu temubawa justice lwaki mulina abaana n'ebyana kubanga operation ya mugendo obulungi singa mwamenye buli yazimba mu ntobazi singa mwamenye buli ali awakyamu ne mutasosolamu banaku n'abagagga singa tetubayinaako buzibu naye kati kitegeeza nti omuntu nga tolina nguzi yakuwaayo bagenda kumenyera akayumba kitegeeza Uganda oyagala gifuula matongo kitegeeza Uganda omunaku talina bwogerero kitegeeza Uganda omunaku talina ddembe abantu bonna betwalonda ganna byabufuzi gonna wagagula ne bonoogula by'opposition byonna byo byakulegitimizinze tebisobola kujja kwogera ku nsonga zino bannayuganda abatalina bifo mu gavumenti tujja kujja nga tuzoogereko ne bonootutta ne bonootusiba ne bonoomenya amayumba eno eggwanga ligenda kusigala nga ly'abantu bannansi tebakulimbanga nti eno Uganda wagisangawo Amini yagireka Obote yagireka Sir Edward Mutesa yagireka kati BMP wabisirise oba ebikulembeze bisirise fe abanaku katweyogerere mu ddoboozi lyaffe ery'ekinaku Katonda ajja tuwulira gavumenti ejja kufuna Katonda ddenti gyegiteekako tutandika butandisa okulwanirira eggwanga lino ne bwe tufa abasigaddewo mulwanirira eggwanga lino eggwanga Muzeeyi Museveni walisanga nga bwe liri ne tukooye okunyigirizibwa. Leero wennyongedde okukakasa nti munange Bruno kalabika alina olutwe katusoke tukwa akatambi kano tusoke tusiime Brunoke okuba nti naate yagasse oba yazzeemu okuteekawo enkolagana wakati wa maneja wa Tengetenge kennyininyini kw'ossa ne taata wa Tengetenge katukwa akatambi kano. Okay, greetings guys. Leero we are here with manager Mike Tengetenge ne daddy waffe era nga twagala ogamba bafaani baffe mwenna. Manager Mike azzeemu bakola ne Tenge abaagala okuwa Tengetenge emirimu mutuukirire Manager Mike akaunti yaffe ya Tengetenge naye ezzeemu okukola bagenda baba bagiteekako content to all our international fans of the fans of Tengetenge. Tengetenge's account is officially running, so we are back. He's back into business. Thank you so much Muzeeyi yebale kusonyiwa mutabani wo
ate ne Mike yo bali kuddamu kukkiriza kukola nate. So ebyo byonna biwedde muzeeyi kati family zeewo nga we yabadde era nze ndi musanyufu nso ogwange guba guwedde nga mutabani w'omuzeeyi okubalaba nga muzzeewo. Uncle Bruno webale nnyo tuyambako kweno ensonga era nga neetondera Taata Tenge mu bikolwa byange mu njogera yange mbadde nsaba kunsonyiwa muzeeyi era njagala tuddemu tukolagane era netenge mwetondera mu lwanfunidde awabi mwetondera muganda wange era nsaba tukolagane tumanya Mukama ayinza okuyamba. Amina yanziza juze. Tengerere guys. So nange chenali agande okwogera saba kunsonyiwa mwenna abafunye obubi ne Manager Mike kumaliza kunsonyiwa kimu kyenayogedde nga kibi ne bana Uganda nikyo nakoze ekitawasanyusiza saba kunsonyiwa. So we are back in business ne mukolagana. Nange Manager Mike wetondedde nakutabukira gwasooka naye nali because reacting alwa Muganda ngono naye munsonyiwe ekirungi kati muzzeemu okukola mwenna. Abana Uganda biri byonna ebibaddewo tubireke kati Manager Mike ne Tenge bazzeemu. Ensonga lwaki nkugambye nti no Bruno Kebambi alina olutwe guno bavuddeyo ne babeera nga ate bamusabula. Godfather alina kyagamba wano ate tugenda kubeera nga tukuwa ne full figure. Bruno Kekizo bagana wayogeza si buli kintu tibakisondera manya levo zoyina okusonda Tenge akusinga amaanyi walemera mu bwapukamingi mukuba kivune Tenge kati wamusudde omumazeewo naye munaddamu ne mukola mutya. Tenge bamuguddemu dda pages ziringana bamuguddemu dda pages ziringaga lwakavuyo kadakiika 2 wataddewo si buli kintu tibakisondera mumwakola kakatogale kamwe kemusonderamu namwe kemwawulirira musende yes naye si buli kintu sooka owulirize. Mukazakaza omuvubuka wafuna sente mmeka tubuulire gwani yali akubuzazo byotugamba simanyi bulaka likodi simanyi bani goba wabira wazifuna omaze banga kinga wabira go wazifuna ensonyi zikuona zikwatimbye musimanyi bwadadanyi omubbi mukute wololo wuno simanyi bulaka market go wawabira bulaka market bakusasula mukoya abantu kati nalewe rumbe nekana akawala kitawe ko yesiba kukana ako nakatutamya nga azunga nako akakozesa ebintu naye data nso kuyimba aketungako nzaga kana akawala kanta bakaita batya kanta maro kitawe wako konna kati kakwana okula Latifa akawadde basala kana kafuuse kizibu mukayimbiza bi politics abazadde mulekerawo okulowooza nti mwazaala abaana bemutayagala ne mulowooza nti n'abaana bwe bagenda okubalabirira abazadde mutwale obuvunaanyizibwa bwammwe mulabirire abaana bammwe. Mukazakaza omuvubuka wafuna sente mmeka tubuulire gwani yali akubuzazo byotugamba simanyi bulaka likodi simanyi bani goba wabira wazifuna omaze bbanga kinga wabira go wazifuna ensonyi zikuona zikwatimbye musimanyi bwadadanyi omubbi mukute wololo wuno simanyi bulaka market go wawabira bulaka market bakusasula mukoya abantu kati nalewe rumbe nekana akawala kitawe ko yesiba kukana ako nakatutamya nga azunga nako akakozesa ebintu naye data nso kuyimba aketungako nzaga kana akawala kanta bakaita batya kanta maro kitawe wako konna kati kakwana okula. Latifa akawadde basala kana kafuuse kizibu mukayimbiza bi politics abazadde mulekerawo okulowooza nti mwazaala abaana bemutayagala ne mulowooza nti n'abaana bwe bagenda okubalabirira abazadde mutwale obuvunaanyizibwa bwammwe mulabirire abaana bammwe. Taata wa Tenge oli mubi osinga ne lubaalo bubi osinga setaani obubi musajja gwe ate nze njagala buli muntu akoleko naawe akutegeere. Wembule wamufuukira ekizibu wasooka n'ojjako omwana oyo Michael n'omuwa Wembule. Wembule takolanga ku mwana oyo. Michael yakola omwana oyo Wembule n'amulaba. Wembule si yakola Tenge. Michael yakola Tenge. N'okwata omwana n'omujja ku Michael ogosige munde ogusoose obulamu bwo bwonna obadde obonagana ne Michael. Owalanya omuvubuka n'oyomba n'omuvubuka n'omujjangako omwana n'omutwa ate simanyi wakiteka alina ntondo.
Nze nabadde mbalekera akaana kammwe. Omwana nyinyi tewamwagala ko olinga yazaala ekikunemme. Ng'olinga yazaala ekimu nga tokaaganga ne mu baana bo ng'omwana oyo tomwagala dde okusemberera. Nga ne nnyina tomwagala. Ng'olibanga yakuzaalira ekizibu. Ye mama wa Fresh Kid. Mama wa Fresh Kid bamusuulira akaana kalinga katalaba kalinga kayawo kasajja kattu. Mama n'abonaabona n'akaana. Francis gye yava. Fresh Kid Fiki Famaika ne Gravity be bamuzuula ekakooge wali kyadi. Nani batuke kuyimba. Bino bayita abaana bujangu okubemu akaana akakuba mu bajja nako e Kampala. Omwana w'emyaka egyo yayingira ekikaali gwe taata wali ludda ng'omwana agenze mu ndongo. Egyo emyaka. Singa alina obuvunaanyizibwa nga taata. Sirabira wana akasajja katata guddo kajja ne keesiba ku guddo. Omwana era asoma ng'emmotoka emutwale ku mujje wali emisikini. Omwana alya bulungi. Nze nagenda ng'ewali emisikini ng'oyo omwana tabeera namba yaayo wano. Ng'abeera ali muleja abeera nkuwa omwaka nga bayitawo na muyite. Ng'omwana alina life gya living ey'abaana yennyini endala. Eri munda mu kikomera nga tabeera wano. Tabeera wano bamwetagawo dakiika mbale waliwo kagundi ke bakwata omwana addayo. Katata kajja ne kagongoba ne katuuka n'okuyimba kakasajja oba kaabulira nawo bannaye kawalumba ezzaayo ako. Oba kadda nawa. Bruno K. Kale ebigambo byonna byakukalidde ku mimwa. Nze nakutte manager Mike ne Teg ne Daddy Kachibunga okitegeera. Waliwo omusajja mukulu atali yanyiiga abantu bakugaana ku kiboozi de bakugaana bayite bakwagala. Nze nyigirira bwereere musajja Bruno K. Teriyo muntu gwe wali okutteko n'alaba mukisa. Teriyo muntu gwe wali weeriraanyiza n'asigaza omusana. Buli muntu yenna ayitako naawe asiraana. Ngenda kubuulira ensonga lwaki twali tugamba nti Bruno K omwana omumazeewo. Bruno K omwana omwonoonedde. Ngenda kubuulira lwaki twali tetwagala olabikire mu kifaananyi nti oyamba tengetenge. Nze sikuvumangako nga bw'ogamba. Bruno K sikunyigirangako kubanga sikumanyi. Naye ate kyenzijukira wannoonyaako enfunda eziwera ne message zo nzirina wadde saakuddamu sigwe wekka. Nze sirwanirangako butaala TV nazigoba gundiziza okusaba kwabwe nkulina ba YouTube bonna nabagoba okusaba kwabwe nkulina kati toyina bw'ogamba mbu nali njagala kujja ku kiboozi. Nze nagamba penge nti penge oyo omwana manager si mukyamu taata ye mukyamu n'ekirala omwana tanoonya buyambi. Oyo omwana tenge sitanoonya buyambi. Omwana anoonya nkwata ya nsimbi ye entuufu atereere. Kati kyenva mugamba tayina mpisa kubanga mwaleeta omuntu nga mutadde mu kifaananyi mbwazze kusabiriza bamuyambe ali mu nnaku ng'ate ini reality tayina nnaku gy'ayina. Kati reality yabakubira ku live. Naye nga Bruno twali twagala oyambe mwana oyo kubanga oliko ekisiraani ekitalina. Toyina ke wali okutteko yadde gwe wali okwataganye naye n'abeerawo. Bruno K wakajja okole simanya ka business wali ekomamboga. Naye buli kaseera kaba kaggale buli kaseera obeera otuloopera bizibu simanya kakulemye simanya biki wolololo bakakulemesezza yerere kyekisiraani. Bruno K Farida Nakazi bwe twali tumanyi bw'ataabe Woman MP Kampala ajja kuba Woman MP Masaka City. Farida Nakazi bonna be yali akola nabo bali mu bifo by'enene bya government be yali yeetwala nabo bannammere ba minister bajjowero Ssenyonyi balida of opposition olaba none yali akola bikatemba kyeyune naye alimu enga MP mu parliament. Farida Nakazi bani amanyi wajali yakolako n'ekivvulu ewaabwe gye bamuzaala naye kasita yagamba nti ajja ne Bruno n'abamuzaala tebajja. Musimanya Great Masaka Fete. Buli muyimbe gwali okozeeko naye korabo yaggwawo n'asiraana. Ne Daddy Andrew gwe twali tumanyi nti oyo agenda kubeera Africa's finest nga buli omu amulaba nga the featuring artist ow'amaanyi ajja rising star bwe yakola naawe korabo yaggwawo. Bruno K buli mukazi wo tumumanyi gwe wali ozaddemu naye engeri gye tumumanya aba avudde ku layini ne ku maapu ng'omusana guzikidde ewuwe y'engeri gye tubamanyamu. Teri mukazi gwe wali ozaddemu gwe tutamanyi naye teri gwe twamanyira mu mbeera nnungi aba anoonya kitangaala nga kyamuzikirako ne tulyoka tumutegeera. Bruno K buli muntu ajja ku media wano abaako n'akamuleeta katono nnyo
n'alaba omukisa n'atandikirawo n'afuna ebirungi naye abaana baalaba omukisa erinnya lyabwe ne liboominga mbu abawunya kasita wabakwatako n'envunza zibayita mu matu olwaleero gye bali tebaddangamu laba mukisa. Crystal Panda yaggulirwawo intaneti TikTok Crystal Panda n'akwatayo ng'era amanyi buli kimu kiwedde kasita akwatagana naawe Crystal Panda alabika n'ekyemisana kyejjo teyakiridde waakunoonya bunoonya bwakuwenja buwenja. Bruno Kagwe ng'omuntu ebbanga lyobaddewo ng'omuyimbi toyinayo wali olabikidde nga bakotimbye sikusanga ngako ku posteriko bayimbi nga Bruno kwoli eyo mbyalo yonna gye mpitira naye mbadde nga mpulira nti oli muyimbi naawe ekisiraani wakinaaba. Ekika ky'ekisiraani Bruno ky'oyina kibeera ku basajja bokka abaalaba gye baayita kigenderere era tekivumulwa. Ekyo geno kibuuze ku Mama Fina ndowooza gwe mumanyi ajja kukikunnyonnyola ekika ky'ekisiraani ekyo kyentegeeza tekivumulwa kati ebyo twali tubimanyi. Fred Lumbuye wuuno ayina akyagamba abuuliridde ba Foot Soldier n'alyoka bagamba nti baleme kubeera nga ate balya mu ggwanga lyabwe olukwe. Jjukira ba Foot Soldier batandise okwerwanyisa bokka na bokka. Katubeere nga tubikuwa akatambike kano akatambika avuddeko eddoboozi kandi ongere akatambike konjala mukawulize bulungi nnyo okuva we namanyira Kyagulanyi n'envuma Kyagulanyi obulamu bwange bwazitoowererwa bannansi bankyaba abasinga ate nga baali banjagala abantu bandabirira nga ndi mu busibe olw'okuba nti nali ku ludda lw'enkyukakyuka naye nakkiriza emisango olw'okunyigirizibwa kwe twalimu sobole okukola kinanga okudda ebweru naye mutuufu we nadda ebweru nali nsuubira kigenda kubeera mu good life obulamu obulungi kubanga nange nava eruzira nga nengera nzimbye kalina nange nalengera emmoloka eziriko amannya gange nga mmanyi mu butuufu nange ngenda kubeera mu good life naye ebintu byanyonoonekera netaaga kuyambibwa kubanga ndi munnansi. Wejjusa byonna ebyakutuukako n'otuuka okuyingiramu enyalemu ng'ate tuli abantu baali bakwagala nga bakuwa n'ekyo byejjusa kubanga singa nasigala oba olooja awo gye nali naali Kyagulanyi yali anjagala nali ndabirirwa nnyo ku ddaala ly'ensi yonna nali mu busibe nga ndi mu good life naye okuva bwe banta ate abantu nali sibulwa kakadde kwa akawunti ate nga ndi mu kkomera nga Bobi Wine yajja nankyalira nandetera ku ssente naye ate kati ndi bweru ngula n'emitwalo ebiri naye ate nga nawagira abasajja. Bono bwe bubaka bwawe bufundikira akatambi ka leero njala bugendere ba comrade mwenna ne bannayuganda Uganda omutendera kwetuuse bannansi ffe tulina oginunula naye tuginunula tutya ekisookera ddala amateeka tegakyakola ki tegakyakola kyetuyita democracy abeera sukaali omuteeke ku ddagala lya kwiniini amazima gali nti obuyinza okubufuna tulina kulwanira bulwanire era tulina kufuna ngeri gye tubufunamu nga yakulwanira ge mazima wabula abantu bangi bagezezzaako nnyo okufuna democracy nga bayita mu kulwana naye enkwe zibadde ng'enkwe ate enkwe zikyali nnyingi sisobola kunnyonnyola abantu bameka abalidde mu struggle eno olukwe n'abalidde mu struggle enkadde enkwe abakyekizizitinga era nga n'obulamu bwawe bukyekizizitinga tunuulira buli yalya mu Uganda olukwe gyali tebaliiwo tunuulira buli yalya mu munnabyabufuzi olukwe tebaliiwo bwe bajja ebali baasiraani tebasobola kwogera. Omugenzi Dr. Agre Kiyingi abaamulyamu olukwe kwaliko n'omusajja yali akiikirira Makingi eyo omusajja muvubuka musiraamu yamulyamu olukwe naye ekyasobola okuwulira erinnya eryo abalimanyi mu comment section muliwandiike yali musajja musiraamu yali akiikirira Makingi eyo amanya goba yani amanya gaganya okujja mu bwongo yali mu Dr. Agre Kiyingi olukwe nga buli kimu kiwedde
n'akwata information yonna gyali ayina ne gye yateresa ebintu bye n'abantu gye baali batadde bonna n'amulyamu olukwe. Omwami mumanyi yali akikira Makinde, simanyi Makinde yaki mumanyi bano bapugamba nambaleke. Waliwo omwami yali awo musiraamu, muvubuka yali musiraamu, yali w'amaanyi nnyo, n'alya mu Dr. Aguri Kingi olukwe. Tosobola na kumanya waali Kasozi Ibrahim, webali nnyo Sharifa Kabugo. Walizi Kasozi Ibrahim, ekikolimo ky'okulya mu kiyinja olukwe kikyamutambulirako nakati. Abalidde mu Kyagulanyi olukwe ekikolimo kikyabatambulirako. Gwokyali eyo muganda wange osinika ebinnyo bakuwa ssente oli mu struggle olukwe wambise bakomuledi jjajja ogenda sigaza ekikolimo ky'otamanyi. Abantu bwolabye nga bakaba mu lubigi agamaziga gawe tegagenda bwereere. Emisambwa gyonna egya Buganda egiri mu kubonyaabonyezebwa egibunda bonna tegigenda bwereere. Abantu abattiddwa ne babulako amayitire gye bali eŋŋumbagumba zaabwe gye ziri tezitudde mirembe. Bajjajjaffe gye bali bakiisa ensingo tebaamanya kye baleeta. Kati gwe bw'ogamba nti ogenda kulya mu nsi y'olukwe jjajja ogenda kubonaabona. Nze bonna abankolangako obwambega mu Buturuki okuva 2019-2020 bankwatira bonna tekukyali ali ttake. Abankolangako obwambega okuva mu 2019 mpaka 2021 bankwatira bonna tekukyali ali Buturuki. Nenga sina gwe nayogerako nti ono ntyo wabula buli eyagezaako nga mwadde mission okumbega. Teri yalya muntu munne ng'ali innocent lukwe n'asigazza embeera yeemu. Omwana oyo kowa yagiviira tuli mu kabuka. Njongera okujjukiza emmere gy'olya, engoye z'oyambala, otulo toweebaka, n'abaana boolina by'ebyobugagga. Amataka g'olubirira, emmotoka ez'ebbeeyi n'amasimu ag'ebbelakizaliyalis life tolina gy'ogenda gitwala, ogenda gireka wano ku dduniya. Bwana Adamu tolina ky'otwala. Teri kintu kiwa kitiibwa na mirembe ng'oli akatono ng'olina emirembe. Muganda wange abagagga boolaba mu nsi yonna tebeebaka, balina ebintu bye baasaba nga baagala obugagga. Tebeebaka. Olina emirembe kubanga wasalawo okwekwasa Mukama Katonda mu mbeera gy'olimu ogibeeremu. Abasajja tebebaka, noonyereza mu Uganda, abagagga mu Uganda tebebaka, basiiba ku ndagu tebebaka. Museveni teyeebaka, asiiba asabira kubanga Kyagulanyi olukwe tasobola kugamba nti nyimiridde wano njogerera wano bonna baabo. Anita Amongi yafuba nnyo okusuula n'okutta kya weyayiza Anita Amongi. N'abalabaani tebaliiwo. Muganda wange yagala ensi yo togiryanga mu lukwe. Buli kyokola kyonna okikola lw'abaana bo si lulwo. Abantu bangi abalidde mu struggle look, where are they? They are nowhere to be seen. Why? Ekikolima kibatambulirako. Goyinza okweyagala kuba kati nina ka pistol ntambula Kalangu, where is Kalangu? Abadde ekazi 10 yabamuzise ku 6 ettaka yalikuuma nedda. Kyagulanyi tayagala nko kibiina ky'ebyobufuzi mu bulamu bwe. Yalina kibeera mu lwampaka kubanga bannabyabufuzi abali mu kaseera ako baali bamunaabidde mu ngalo nga tewali yagala abeeremu. Era kyovula ne mu kujja mu kwesimba ekyaddondo, DP ya mu Makadi, FDC ya mu Makadi, najja independent. Njera kubuuza, Kyagulanyi agira mu kibiina kye ekyaddondo. Kyagulanyi yagira mu kibiina kye kyaddo, tiyagira mu kibiina kubanga yali ideology ye. Tayagala nko kibiina ky'ebyobufuzi. Naye okulaga ambition ye ne future ye. Yes, ekibiina by'ebyobufuzi bakimukaka. Najja n'akulaga nti azimbye ekibiina mu Kampala wakati, mu Busoga, ne mu Maserengeta ga Uganda. Nalyo mbadde emyaka aga ina ekitebe. FDC badde emyaka ina ekitebe. DP ina ekitebe. DF ina ekitebe.
eyina ekitebe kyokka bagiyita UPC ate kiri mu Kampala ate nga kiriko question mark. Kati muganda nange mugende empola. Bw'oba tomanyi byabufuzi tomanyi history mulekerawo okubuzaabuza abantu. Era bwodda kuli mbunze era tomanyi Kyagulanyi nange simumanyi wabula mugoberedde ebbanga byayogera mbigenderako ne byemmanyi byemumanyiiko ebitono byemugamba byebyo. So nize mumanyi bulungi nnyo tomumanyi kuba neteemanya mu kyalo tamumanyi. Nyongera okugatta eddoboozi lyange kuli Abannayuganda bonna abatadde ebbali ebibiina by'ebyobufuzi ne bagatta eddoboozi mu kulwanirira bannaffe eddembe ly'abannaffe abali mu makomera. Abamu mbawulidde abakulembeze b'eddiini abakulembeze b'ennogaga bannanga okulonda kwaggwa mukkiriza abaawangula bawangula ensabo y'okwongera bategeeza nti akalulu tekaali kamazima na bwenkanya n'okubategeeza nti yali military operation tekaali kalulu nti boogamba nti baawangula balina omulimu munene nnyo okulaba nti bakumaakuma eggwanga n'okulaba nti tukomyawo ekifaananyi kyekyo kye bayita akalulu naye byonna nga bitambula akalulu kaggwa nga bwe mwogera okuwambibwa kwaggwa abaana baffe bwasibwa teryayogera abaana baffe battibwa family zaabwe teri yali yazoogeddeko baana babadde mu makomero okuva mu 2019 nga tetunayingira kalulu ka 2021 bamacete bali mu makomera Olivia Lutaya yaddizibwayo bana abaana bakaija eyali mu ssomero lya Nuupu ng'asomesa bwe bagamba nti ali mu ssomero eriwo obumenyi bw'amateeka nga bannannyini ssomero tebakwatibwangako abo abaana abawala nga famire zaabwe zaalekebwe tomutunulira na kutunulira nti abaana baabwe babeerawo batya n'otunulira Waiswa Mufumbiro mukyala we n'afa omulamuzi mulamba nga Lutalinga n'agamba nti ekyo kimenya mateeka omuntu okummibwa bbeeyi. So nga tutambulira mu mbeera etali ya bwenkanya toyina bw'otugamba nti bannange mukkakkane teri kukkakkana sigamba nti tukuma omuliro mu bantu naye wateekwa okubaawo omuntu nga bannaffe balowooza nti banaatambuza obukulembeze twongera okubanja abaana baffe abasibe abaasibwa mu bumenyi bw'amateeka amakomera gajjudde nga bajeti y'ekkomera esinga bajeti gy'oteeka mu masomero nga bajeti y'ekkomera esinga bajeti gy'oteeka mu ddwaliro. So tetugenda kulekerawo okusabaana kubanja bannaffe abali mu makomera baani boogenda okuwa obuweereza ng'abaana b'abantu basibe ogamba otya nti munnayuganda ayina eddembe okubeera mu nsi ye ne muyisa n'amateeka mu sovereignty bill ogiyisizaani nga bannansi tebaweebwa kitiibwa mu nsi yaabwe. So twongera okubanja ba Edmutwe twongera okubanja ba Machete twongera okubanja obwenkanya eri bannayuganda bonna abaafiirwa abantu baabwe abaafiirwa abaana baabwe bonna abalina abaana baabwe nga basibe okiyita kyangu nga tewali waali mu kkomera. Obusibe butta buli kimu wabaawo obusibe nga bakusibidde ebyamazima n'obwenkanya naye obusibe ng'okola obusibe obutalina musango. So twongera okubanja we continue to demand for the unconditional